Olaba agenda okuyitako ng'omulwanisa. Abamu sente zammwe bye muzikolamu. Sente za kukudaala. Toyina gw'oyambye, toyina gw'ositudde. Kabe mu famire yo. Oyagala babeere baavu bafuge. Mpaka ddi? For how long? Abantu abamu mwagaggawola naye munyumirwa nnyo abalanga babasabiriza. Gwe ssanyu lyo lyakulaba nga bakwano bo bajja bagampaayo ebiri. Naye ng'oyina kapasite. Esobola okugamba Junior muganda wange kwatakeyo capital wabo kaddaana. Tokisobola. Kubanga olowooza ti abantu babeera abaavu gwe ng'oyina ssente kikuyamba. Tekikuyamba. Amaanyi g'omuntu tugapimira kuba meka bayambi. Nkiddemu amagezi gazze. Amaanyi g'omuntu bagapimira kuba meka bayambi. Bameka ba transformings. Bameka bayambye nga bali ku malwaliro, bali ku bitanda. Abantu bali kuno balaajana. Abantu balwadde. Oyina ssente. Tosaana kuyitako mulago. Gwe Katonda akyakuwadde obulamu. Abaana bo bonna basoma. Tekuliiko balwadde. Mu famire yo toyinaamu mulwadde. Olina ssente. Buli bizinesi gy'okola etambula. Tosobola na kufissaako budde. Ogeba ne kanyende mulago. Nyambe ku balwadde. Kale mbagulireyo blankets. Mbagulireyo amasuuka. Guys, tusigalemu ak'obuntu. Mu byonna bye tukola tubeeremu ak'obuntu. Let us be humans. Tusigalemu ak'obuntu. Tuyambe ku bannaffe abeetaaga obuyambi. Abaana babeera kuno ku TikTok. Mulaba omwana nga yeetaaga ssente entono naye nga abaziina weebali ne basirika. Bessanyu lyabwe kulaba abalala nga babonaabona. It's not good. Si kirungi. So abalina obusobozi tuyambe ku bannaffe. Ng'omugagga Amini bwe yazimbye omuzikiti. Something good. Era omugagga Amini nkwebaza olw'okuba nti ofunye ssente. Ffenna n'otuyamba. Amini ayambye ku bantu wano. Era nalaba ba YouTube abavuma Amini ne neewuunya. Nga ensinga yeerabira mangu. Sajja yakwatako ne ssente n'abawa. Bannanga omuntu akuwadde ku ssente nga takuyinaako Luganda muwe respect. Nkigamba nnyo abantu omuntu bannanga akutte ku ssente ye n'agikuwa nga si yakuzaala mu nsi eno bannange mwebaze. Oyo Katonda wo. Guys, omuntu ayina ku ssente n'akwatayo kegibe emitwalo 5-10 n'azikuwa oyo aba muntu wo. Abantu tebagaba ssente era buli afuna ssente asirika. Naye omusajja Amini musajja mulungi. Bayambye abayambye. Bawadde fees azibawadde. Amini bagulidde amamotoka agaba. Nzina musana ne mugana ya Amini lwaki oyamba nnyo abantu. Nangamba mbu ye yakulira mu bwavu. Mbu famire yabwe tebayina ssente. Mbu n'abonaabona mbu n'afuna Katonda mbu Allah n'amusaasira n'afuna. But that's why he's helping people. So, big up omugagga Amini. Something good. Omuzikiti gwe wazimbidde ab'e Masaka. We pray nti watufunayo omugagga tuzimbire eddwaliro. Era n'ab'e Masaka bakyetaaga amalwaliro. Masaka yesinga abagagga abangi naye siwulirangako mugagga. Omugagga Lwasa
lwaki abe Masaka tubazimbira ya eddwaliro omugagga Lwasa Masaka yesinga abagagga abangi nyeki kwewunyisa Masaka yesinga okubeera n'obujjanjabi obubi abagagga be Masaka mwekwate banna Masaka mubazimbire yeddwaliro yes musiwo okubazimbira amabaala ne road abagagga be Masaka bansobera buli afuna sente waba tazimbye road azimba mabaala so ng'omugagga Amini bwe yazimbye omuzikiti twanfunyeyo akawuno omugagga ng'omugagga Lwasa n'atuyamba Masaka ne bagizimbira a well referral hospital kakati bayina kitovu Masaka bayina kitovu banna Masaka mbatumiddeko nnyo n'omubaka Nameere mutumidde Justin Nameere ne Nameere weekoze bintu my sister Nameere olaze amaanyi my sister Nameere tasaaga bamulangiridde omanyize Nameere Lwikasita nalabanga ayogera ne president n'amuteeka ku lawudi temwamulaba my sister Nameere mune president mbu yali amukubidde Nameere n'amuteeka ku lawudi nga yeye namugamba muzeeyi onkubidde ndi n'abantu eno neŋŋamba my sister Nameere ajja kawangula yabadde ayina okawangula yeah congratulations omuntu alina obuyinza tebamuwalana nkiddemu mweki kyabasumbuwa mu nsi eno is accepting reality bannayuganda kiki kyabasumbuwa omuntu alina obuyinza asobola okukola buli kyayagala ate n'otabaako kyokola kati bannayuganda ekintu ekyo kikyabasumbuwa temunnategeera power kyeki what can power do kati abazungu bo bakitegeera abazungu bamanyi omuntu alina obuyinza kyoya geno mwozi bwatwitinga abazungu babitwala serious kati gwe naawe kale twitinga olawo bebyo banaabitwala serious genda leero ku Twitter ogaye nti oyagala kwetta olawo waliwo anaakufaako naye geno MK bwatwitinga ne mu America bawulira because obuyinza abuyina he has power amagye gonna gali wansi we kati omuntu akulira amagye namwe yo Ugandans mwe muzanya n'okuzanya omaje bayito omuntu wanga yakulira amagye gonna nga Air Force Navy Amale Land Force zonna ziri wansi we gwe omuntu oyo omumanyi bulungi kyasobola okukola just because you are idiots muli basiru so mubeera ano nga muleekaana nga ne bye muleekaana temubimanyi ask me gwe tozannyanga na muntu akulira magye oyo omusirikale omwe abeera n'emmundu ekyalo ne kidduka one soldier addusa ekyalo kati General Muhoozi atwala amagye gonna ate mmwe kambabuulire mmwe mwasamire eno naye nga mwatuuse mu maaso ga General MK mmwe siraba yayinza nakubunira mmwe ayinza kwasama naye bannayuganda ekimubeera eno ku TikTok gye mwasamira that's your problem naye nga mwamusanze face to face nzo obutaŋŋaŋŋala ggwe twaba opposition bagenda wa President M7 tebaddamu kwogera nze nkubuulira olanze Junior nze olaba muti yanze Junior olaba you fear me
olaba mutyanze nimka junior yoyo. So mokakane just go down. Muleka abalina obuyinza bafuge. Namwe bwe muli bufuna mujja kola bye mwagala. Guys, muleka abaliko bafuge. Namwe we muli funa obuyinza muli kola bye mwagala. Sagala nnyo bintu byakuleekaana wano. Abalina obuyinza mbaleke bafuge. Nawe oli bufuna oli kola byoyagala. Simple. So sagala twereekanire. Tudano bintu by'okkolima. Era ensi muli giraba tewali kye bagenda kulaba. Nkubolya tewali kye bajja kulaba. Gwasula enjala. Manya abanaku mulooza nti ebizibu bye mulina n'abalabi bayina. Oli wana enjala ekuluma oyasama toyina nazigula kasenya owoza mbubaliraba. Tewali kye bagenda laba. Obuyinza be babuyina. That's a fact. Oba okolima oba okaaba, it's none of their business. Namwe mulooza babaliko. Guys, tunoonye emirimu tukole. Let us get jobs. Nze mbabulira ebintu eno ne munvuma. Neze mbabulira liyali teteri abaliko. Obudata bwe mwewola obwo. Noddo okunooyasamanga n'amannyo tosenyeza. Oyasamirana. Ani afaayo? Nze wallahi simala budde ku bantu batandiiko. Ekyo kyo junior nakyenenya. Nze the moment I sit abantu are not on me. Nga nkola ebiddako. So mukakane. Cool down. Cool down. Mukulinge. Mwabali ebulaya mukole. Oli Canada jo yasamira. Era fe twagala Museveni aveeko tomanyi jasula. Ngamazi tomanyi jasula. State House togimanyi. Kumwe mwenata ani atayina location ya State House njimuwe. Mulekerawo okutwasamira you boys. Mwiba penge ne group. You're just wasting time. Nemubeere okwo because mufuna views musasulwe. Anybody knows where the president sleeps? Wali Nakasero. Nentebe chamawo. Take your grievances there. Usi okudano kasimuko oli Canada, oli Bungereza, oyasama, eza ticket zakubula. Cha protest vote to protest over what? Kyekiriwe ky'okuprotestinga. Kumboko gyolabirako ddala eri ku street. Nga basajja bakuba emiggo. Balinga abateeguyansi. Nga mwana wani agenda protestinga. Nga abamwe tebalimu. Wani. Nali student abamwe be bandikulembedde. Ne tu protestinga bulungi. Abaana bamwe bali eri mu America. Begaddanga. Nze bayimanyi protest vote yanditandikidde ku baana bamwe butabalonda. Yes. Let us be fair. Ba MP abasinga abo opposition abaana bamwe tebabalonda. It's okay to protesting it out. Why your kids didn't vote you? Bakola ki mu America nga akaluka genda maaso. Awe tuba tutandikira. Ne tunagenda ku birala. Kati nze junior mbontwale ku street mbone kalaka asenze. Obusiru sinnabutuukako. Nze protestingire no mu nnyumba yange. Nga ndaba ku firimu bwe ndaba emipiira. Bwe ndya ku Godsmith. Ndowooza nze protest yange weekoma. Mumpulidde. Nze protestingira wano ewange.
nga ndaba ku Arsenal ng'esamba bwe ndya bwe nnwa mba si protestinze bannange bwe ndya ku ice cream bwe neebaka fe abamu tuli mu protest naye twebase woba olina nti banne oyagala ku protesting nga yingira obuliri bwo enter your bed and sleep oprotestingira awo kati ffe bwe tuli awo tuprotestingira mu swimming pools n'ogendako mu gym n'oprotestingira eyo n'ovaayooko n'otula cafe javas n'oprotestinga nga bw'olya n'olinnya emmotoka yo n'odda ewuwo n'osanga mukazi we ekiro kyonna ne mukazi wo nga muprotestinga abamu baprotestingira mu buliri with their women noyo aba protestings so faawe tuprotestingira mukiwulidde protest yaffe kugenda mu gym ne tugenda mu sauna ne tulya ku ice cream ne tuvaayo ne tugenda cafe javas ne tugenda ku beach kati olwa Sunday abantu bali ku beach baprotestinga we bawuga so yeyo fe mwembadde muli ku beach you guys mwembadde mu protestinga muti fe twadde tuwuga buuzi tell me mubadde mu kukola ki oh baba mubadde mukola ki badde mwocha bipiira kambasaasire mbagaliza mikisa naye nze siriimu Junior nze protestinga nwaboji you take porridge kale Junior ku YouTube nga tokyabeerako ndi busy nja kudda ku YouTube tofaayo ba YouTube anayimirizaamu katono nina byenkyaliko YouTube njaziddako but nina byendiko kabimala okuggwa nja kukomawo sigenda beera ku YouTube nawumuddemuuko nina byendiko anyo omwaka guno sikyanyo bintu byakwasama noonya ssente nina wembyendiko but don't worry binaatera okuggwa Junior I want to talk to you toyina byongamba mwenna abali wano Junior I want to talk to you toyina byongamba genda mu inbox yange ku TikTok wandiikamu byoyagala nja bisoma don't bother Junior I want to see you tojja kundaba totawaana just go in my inbox ku TikTok wandiika byoyagala okunga nja bisoma naye bye byokundaba sirabika can I come and give you something kireke baba ono ya Trisha Ken oli musajja oli mukazi Trisha lyabakazi Ken lyabasajja oli Aphrodite ono Trisha Ken yangamba I want to give you something bireke are a woman or a girl oli ki omanyi mwensa meeting abantu nga totegerekeka nze si meeting amuntu nga profile piki eriko kifaananyi kya muntu omulala gwe nakafeero kyokka ekifaananyi kyotaddeko kya King Saha abantu bwe batusiba meetinga first be proud of yourself yes Junior ugamba otya oli bulungi Junior yendi bampita kijana abaprotestinga bafuuka abaprotestanti Atabuse kubanga fe tuprotestingira mu sauna
na ku Koko Beach leero ebadde Sunday gye tubadde tetuyina buzibu na muzeeyi tuyina emirembe oba okitegeera Junior so bonna abaprotesti nga tuli mu gwakubiri omwaka gudduka tugamba tudde ku mirimu tukole hey kijana hey tudde ku mirimu tukole Junior si bwe kiri bagenda kuddayo bakuwulidde they will go back bulijjo gwe abazaayo we bakuwulidde ngeri bulijjo gwe abazaayo ku mirimu gyabawulira ate bamanyiirwa abaawano nga bavuma. Oh, Junior gamba otya? Waliwo agambye nti wano abakumi babakujjako. Ne mbagamba Junior mulabikana ku abakumi bakyabeera nawe. Eh? Oba netiwaaka y'eddoboozi siriwulira. Waliwo agambye nti simanyi abakumi babakujjako naye nga ne Junior namulabye eggulo ng'abakumi babalina. Baali bajja kuuma nnyoka abakuumi bange owange baali bajja kuuma beewammwe oba baali bajja kuuma nze ye kambuuza era kitaawe yabadde deployinga olugezigezi olubajjudde abakuumi baaba wansi era baali tebazze kuuma maama wo ate era n'ekyokubiri kitaawo si ye yabampa kati sirina kwennyonnyolako. Are we together? Yes? Okitegedde mukama wange bwe nali mbafuna nga abasirikale babampa era tebasooka kwebuuzaako kitegedde era baali bazze kuuma nze siggwe mulimu wa family yo gwe bakuuma. Do you have any family member ali protected like me? Tojja bitegeera bireke mwe mubeere mu kusima kabuli mulye mirondo ebyabakuumi mubireke. Abantu bawano muyina just lugezigezi nebye mutamanyi mwagala mwefuula ababimanyi mu family yo oba tewali gwe bakuuma esegedde ebyabakuumi bireke. Those are security issues birekere ffe ba big boys. Ate mwagamba sina gwe mmanyi mu government kati mwamaane mukkiriza nti mbayi muntandikwa mwagamba Junior is nobody kate muli wano mugamba ate abakuumi babanzijjako kati mwategeera nti am big person in this country. Mwamaane mukitegeera. You guys kati mwakitegeera that Junior is a level above. Mwaye muzala wa nnyo mwagamba Junior bamukowa dda bali mu government ate gwomu mbwate bamuwa abakuumi. What is which is which? Don't worry.
mujja tegeera nzaani when it is too late. Abantu abamu temufunye opportunity kutegeera who is junior, but mujja kitegeera when it's too late. Nze mbabuulidde, better use this time okuntegeera ng'obudde tebunnayita, mujja bba bulungi. Such